linya Sebo tuline bwana tuline Diani kabalaza tuline Diani akuko mumwa ayogere bigambo nga bino plus konkala yo world fetukutusa kakayimbako ranga tuganti ani akusunye tusuna emizanyo tugisuna era tuganti no mwako mujja tugisuna paka ku level mpya plus konkala yo world abasunyi bemizanyo okay DFC tugama munange enaku lichaja genda kweti emwe kuli okumpi ojeyo ku sente mwana wa mama oli ku sente zo vamo ebyo genda oli ku sente genda je sente ogulenga tempi ogule sweet ogule soda family jeka mnenga nkugamba nga tuvude munaku zino ayitako bisi kutabi yafe eri kuli okumpi tukimale ku sport rensonga ntino 100% financing tugenda kubanga tukwa oyagala kugula kikizimbe motoka kikicho yagala tugamba jangu interest erwansi nye bitundu 10 ku 10 ate emyezi ebiri tugenda kujikuwa repayment holiday wekupeka mfufu osinzire otandika kubanga financing loan yo TFCU tugamba nti going further ono kakandi Robert Musoke Stockholm Sweden aganti okubaito kusimbula embalasi kusimbula embalasi Lule Richard agambye ntino kyokoze nawo jja kitegeera olumu ngo kikoledde dalu manyika agambye nti otusisimudde bwetu tuli oyo bamuyita 1983 tuzinatuwanisa obugalo karo nakimera agambye sisi wafupi tunageusha nyinyi warefu na nyinyi warefu mutageuka shoti kulia awe no numbers emotoka empya ziri ku series za UXCC ojukira road construction companies mukarazi moremu bo kumpi ne Bemuga waliwo bitumastic yali esinga enago project ojukira enago project olugudo losiro lwavolo lwemubendo olwo oyategedde abantu basuze ku luguudo lw'emubende andi enkuba yatonye mu rufa motoka neziremeramu lwa Fort Portal omubende oba balinawo ekitundu kye bakolokota kumpi lyonna linga lye bakolokota waliwo eriko mukola okuvaawo nga terinyuma bakolako ne batawo gawereza mukwano gwa California chasanku California chasanku inabi omujjukiza California au California Central Volcano mwana mwala karuna kimera endongeri kuru mu street yawo yali sala mwana wafa so kati waliwo California Plaza wenyini era omuntu atudde wansi awo ku stage abona nawe atekedwa kwanga akola sente kubanga we wali ekibondo ky'ezziki baba oba n'abali mu kizimbe kya California Plaza bayola nzibu bayola njole waliwo ne Sietiko mujjukira Sietiko Marubeni soya highway bayitanga soya highway ne yawo Room Street yawo njagala okutumira ennyo bigali Buganda oli ludda yatuze kiyengo yatuzaga chairman waggulu ate bigali yali chairman waawo ati gawe tubeerawo ne kiyengo lyawo yalinga ngweza nainga wali awo kati ojjukira bakava mu nsiko buli kintu bakyekenge anti bagunywera ku lumbalaza tebakkiriza kuyingira mu bbaala mu ndeeri ane baali batitiza abo nabo anti babayola lumu mwenna kati wakabalaza wano mirabw amagama noko kukwata ogwo kugambye engeri y'omwenge gye baguza ku lubalaza kyali very funny nga okubeera mu bbaala nga weebuuza lwaki bakola batyo banywera ku lubalaza tulonga mwe muli bulyenzi bitototo tukyali byana bita nti buliwo otuuka n'otunula oti n'oloba awo nga forex bureau y'amaanyi eri wa mugalu taata wa godi mugalu mukoona awo mugalu gye wali nga forex bureau y'amaanyi ate naye nga bagamba mbu naye yafunanga ez'abagondi yazigattangamu godi mbimubuuzaga musajja mu kifo ky'okuddawo omubuuza ebyo ye yakulaga ntaanaye agatubogo agodi awo myaka ki egyo mbabulire byaliwo mu sports tukunyonyodde 83 ebyemizanyo ebiseera ebyo abantu nga baali bize mu ntalo basekatawa baali waabo basekatawa batamanyi bintu omupiira gwali ate awe gusinga n'okuba nakunyumiriza abanaba ne bakugambye ajo gamba ki ajabu kawenja mpira gwaliwo naye Zompira gwedda gwe nalaba omupiira gwakyukira nnyo ku vire ye yasembe eyo nkuluka woya gye yakwata eyo yasamba omupiira ogw'enjawulo ate express
gwalinga gwadimula KCC yazanyanga kawo era nga bagita kasase bagita kasasiro style nga yezanya kawo ennaku zino kalala kawoki okalaba kutimu kalaba n'omupiira n'ogulaba bwe gutambula guti ne gutambula ne ngolaba Wakiso Giants ajo oguli ogwebulaya ogwawa sagalagalamidde kuchapasa engoma sagalagalamidde mubwakedde mpulira ngekutuusibwako ku lw'ebirungo ebisukkuluma ebiri mu Royco 2-in-1 mix omupya. Enjoy the Kasufu mix. Royco 2-in-1 kugamata mkwano gwange genda kuduka erikiryo kumpi ogule akasufu kalimu akanzali n'omuchuzi atugamba ntino say goodbye to midterm stress and say hello to flavor explosion genda kuduka erikiryo kumpi oba ku mudalo ba supermarket ogule Royco 2-in-1. Okay, muje mukole muve ku ebyo ganda uli awedde nga tsawa yakora bam kusanga muzuka tugenda tukole bali bazi mazebo katugaliza isinaita mu weekend right tugamba ntino jangu genda uli enkoko ya Yuga Chick genda ku supermarket sono bagayo yagala the Yuga Chick chicken kwanga yenkoko yokka tewera bila kaduiro bradi abe kauga wish you happy new year abe munamwaya boba ofisi zao sasura kufizi boba ofisi zao sasura kufizi njogera mwezi kujja mwezi nsina mwezi kujja wicheja abana batandika okudda wiki ejja bapise bisifu batandika okulega vamu kusaaga bizaba oluva mu nkuka tudda ku ssomero aba first pack ebula batwebaza abantu abazze weekend abadde kunaku enkulu zonna twagamba n'omwe weekend jetu mojja weekend no musatwa first pack buloba wali tuli ku Mitiana Road mile 10 tunalya ku fish ya tujirina osobola kujja n'osula nayo kuva kati paka nga nkuke wedde osobola kujja maato n'ogoseye ya byennyanja tubirina ebife ebirungi abagala embaga cottage we musula parking ngazi abalina emikolo abagala okugenda ku zipline eyo forest park buloba bookinga kuba noti 753 noti 5 emunya emu happy birthday greetings ajika wenja kulika yomu munabugabo Sandy Beach abana nabazukulu bamzei Patrick Asujja na tete bamkulisa kuweze myaka 7 namboze Helen Noelina omwami n'omukyala Busula Felix baga happy birthday John Witness Sekibala happy wedding anniversary na Mirembe Fathers Union kutumidenyo mukyala Rachel CN Mukalazi Mr. mwami yakutumidenyo Aiden Cyril Dunstan Kathleen Neta amanya gantabude Fausta na Jemba happy birthday Jaja Fawe Buziga Grace na Nyonyo Tabu mwami Richard Magara Joan Katende na Juma Katamba Serunyoji nina Magara bagamba happy birthday ate obubaka obugenda Faizo Mugerwa from Kamyahood akwagaliza birungi happy birthday ate nono nayaga obubaka obugende w'omukulu awezezza emyaka 82 obusooka bugende wa Noeri we Saudi Arabia Nantaba Christine we Saudi Arabia ne Sebadduka Franka mikwano joji kwagala nnyo kakati ono ye mukulu engineer omukadde Nasejje Noerina Kasambya aweze emyaka 82. Okay, happy 11th birthday egenda eri baby Noela Naseje erango bakolo kwagazo na kulwale buva eri mama wo tata wo Uncle Gilbert, Uncle Geoffrey, Auntie Stella abalongo jaja muchala jaja mwami ne Auntie Diani akwagaliza also for you Auntie Diani ndeona byamanya we gafana ganya agaliza Noela Naseje oli Naseje kuyogedde ku Noela ndio bade oli mukadde ono wa 10 ono wa 10 ono wa 82 ekitegeza no yajja kutu inshallah kakati abo bazalibwa ne baselebrity wano wamanga okuli omwana omulenzi Wilson Waweru omutegedde oyo akuliko Emmanuel Longelo anomuzanyi Adirami bona basala cake olunaku olwalero. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, abenyumba ya Sumani Kirimi ne bagande bategeza abana nabazukulu omukolo gwo kumanyagana Saturday nchanga 28 ne Sunday 29 Bukundu Gulugomba babasabye okubeerawo bambi namwe mwenna abantu abalike jinja abenyumba y'omwami Rusania Kintu Makerere Kikoni bategeza abalugana nabakonti olumbe lwa Salongo John Paul Kavuma tulwabya ku lwomukaga nunga 28 ewanjeyo na Kifuma abo tujja okubeera njagala kwanjulira ntake lemon bar soap njagala kwanjulira ntake Zuri blue soap njagala ntwagu nkuganti ono sabuni mulala
sabuni wantake mulala muganda wange bwomulaba gwe njagala sabuni wantake njagala nkwanjula ttake supu cooking oil takuba kisu awera tafumuka ali halali lita 5 10 20 ne sachet tuzirina ntake supu cooking oil mabasika chapati n'abakyala bafumba waka buli lwogenda mu supermarket bagambo yagala ntake supu cooking oil boto boli abetsakate namwe budde buweddeyo banganya bana badayina nga nya abantu badde bagamba nti abaana baddayo no mu wiki ntono nnyo bwe lyazirya kifuizo n'olaba esimu erina oti 772 572 3 enkuuka tandika okwogera ku nkuuka kutegeeza nti operation was creation ngeri bwenvaayo negamba nti UCC mweri egamba togula simu nkadde ogula bizibu ate nenkuleetera mofiti mama abamofiti bagambye batya Katonda wange bakugambye ogenda kubeera wa munkuuka tuwa omutwe saluni twa emiryango 7 eno mu mbirizi mulyango tugenda kukolako tugenda kupepeta oyingira omwako omupyango osanana olabe fireworks wali ng'omutwe kyekyo ekizigo kyekyo jango gule ebizigo by'abaana jango gule ebizigo ebinabisi jango gule sabuni mumenye kindekeki banafa abamofiti tugamba bw'obanga oyita emotoka yaffe kati eyita mu masaza gonna 15 zokagulwa product gwosiriko jja kuba oyingidde mu kalulu tugenda kugaba ebirabo nga lumu omuli pikipiki boda TV maviteo kwa kakasako olunaku lwonna Dr. Mkebeza Katoro Bwama mukwano nkujugiza nti olumbe lwa Katoro Bwama lwa 17 January tuswa 17 tulwabya 18 January wano wa Mutundwe kale mwe nabakikosi be munywendi wano olukiiko lutuula mujja tutule mu nkiiko tutese olumbe lwa Kato ne jamba mulirete sirimu gyali mwegendeze cancer atene mpox abekira road Christmas wajiridde mu nfufu tweyanziza mperere kiti kitezi bwambo mwakola bulungi nnyo era ffe twasigadde awakate twazize kubanga tetulina galya mmere yaffe netugigunda mu binya gye twabadde onyanja ya kabaka naye yeetaaga okutereza kuuma namulondo vuga mpola lima mwanyi okoleki osirike ekyo kyekigamba kyokka toddamu awo ataku Christmas nawe tomu idi ataku Christmas naye tomu idi ekibuga kyafunye idi ompya idio mpya KCCA wamutegedde bank de table baba bank de table muisiza mwegali amwangu muisiza mwegali bank de table mangu ndamukede tanarayira netu amufunye hajati Sharifa Buzeki tukwaniriza nnyo webale kujja wandi tusanze nno wano nojja wano Kaliisoliiso omwetaaga nnyo bango ino kola baddewo bonna bakola ate botakola naffe ekibuga kijja kulema ono basobola abo kubanga ffe bwe tumanyi bwe twogera n'omulodi ate omulodi yabagamba nti obufumbo KCCA lutalo ku lutalo teri kuzikiza Moses Benon Kigenyi tusanga era tukobati ida wano tutandika okuwaya ku bintu bino ebya KCCA tuida bitereza era tuida kubaawo nga tukola ebintu bino tulibo ino ekibuga umanya abantu bali mu kibuga kati tuli mu federo yennyini federo mutegeera buli omwali wuwe buli muntu addeye waabwe basigalire ddala olaba federo bwekola basigalire ddala banywerayo obungi ba Replenish Plus baba Replenish Plus teri bugumbi teri kusindikaga n'erinda olwaleero onoowulira olunaku olw'enkya Replenish Plus obungi obulungi ennyo businga okunyweza abasirikale b'omubiri obujudde obulungi bwa moringa ne selenium tugamba nti no nywa Replenish Plus ojja kulaba enjawulo mu mubiri n'okuba osobola okwetangira ozimba omubiri obutafaali n'obuzimba n'otafulwala buno obujira rabbi mungu allahu akbaru kabira Doctor's Choice babukola ate Joint Medical Stores ne bukutuusaako enkuuka etuuse mpulidde motoka zase kuyita abagenda mu kuuka nkuuka yalwa kubiri naye bwe batandise okutikka bagenda mu nkuuka anti bajja abave wala kale kati no onako olwajjo golo envuka Isaac Ogwanga yawadde Uganda essuubi bwe twameze Burundi egoli yabadde M0 mu mpaka eza CHAN qualifiers mpira gwa Rwanda enakivubo juka Burundi yabadde tukyaziza kati fe tugikyaza ku Sunday tugisabule tugiddemu envunula bibya muganda wange nakivubo nakivubo tugira ba hamukuru hamu tevuto mipira tugiranga wala tagira ebala bye Kaliisoliiso bamanyi bwaki yajja kujja kasita yalange ani manager onoro
ani mulindwa Rogers mwogezi Rogers Pierre Witsa Nsidere abantu bamanyi mpira okay ane baba Rogers baina jibajirangira baba Rogers kakati onakubale kufufa yokande balagira nate mumtateka kufufa yokando nabali wali bawuliriza wano ekinyumira kasita gundi campaign eberanga eri massive bagala numbers esimu twagala guest appearance bwe batuko okuta sentence yanga toda muyado okubala kuyatia kakati onakolwalero tulina final egenda okuba wali bukisawa nakivuga kamugambi kamugambi haji ham kigunu jangu olange woni mpira tulange mpira abantu babereyo tutume tulange kakati olwalero Uganda timu y'abandi wasebeke 17 mpaka za CAF under 17 AFCON qualifiers Uganda gena kutukane gwangera Tanzania twabanya agenda kuangula zone ne juga zombi timu zamaze kwesoga AFCON wabavubuka bano agenda kubera Morocco omwezi ogwokuna wali mu gwanga eri Morocco mwako kuja so gatene Uganda Premier League ko Uganda Premier League banaye komyewo wali wakati mukabaita karugajo bagenda kasa mule mu 2-3 kagera kuchaza Oxo Jazz karuka Barra City bagenda kakubaguri wali kacheka some people they dream and they want their dreams to be the reality but the reality on the ground is very different this can now let me tell you if anybody beats Mbarara again my own Rekauruga I will put it at stake for anybody to take how many times have you given out how many Rugages do you have if they think they are man enough let them come and take it you see where were you when we were buying the cows where were you you are there just you now especially you woman you woman I know you there's a way you belittle exaggerate and you think that football nsosola busoso zikaja kola fu y'abakyala era abakyala mwenna bali ku show don't take the gender card she's clinging on one okay bambi Manchester United bwogiraba oba ino mwagizi wa Man U bambi sente zonna zoyina ku simu soko mweleze kanyo ku mazi bakuba Manchester ngai aina gwavumye Wolverhampton Wanderers ku Molineux gwabadde no gwabatendesi babiri aba Portugal Vitor Pereira ne Ruben Amorim Man United ne bagikuba egol 2 ku bwerere munange Manchester City Everton aboise becha Haaland yasubidwa ne pena omwano yasubidwa ne pena ekintu gwe nga kitabuse ate banange mukodomi wa mamumuna nabafunira ono namala era nze muina kunebaza Muhammad Salah yasuse na kubempaji nengamba my husband takwata kantu ke namugamba kali akwateko nagira mu socks bwati nakakwatako egolo nenywa 3 aboise becha tamne Newcastle bakubya Sony Villa egolo 3 kubenenga kwa dem ne red card muzanyi Joan Duran yafunye red card ogwa Man U Bruno Fernandes yafunye red card atenga no gwa Spurs ngekubiwa Nottingham Anthony Elanga ngateba omuzanyi wabaita Spencer naye yafunye red card ekintu bagigeno tamla Arsenal munsi kona ko lwalira Arsenal temutulekere ndiba egena kubanga ezanya timu ya Ipswich kuli wali ku Emirates atenga Brighton mu London derby egena kubanga ezanya timu ya Brentford okay whatever the type of fish is oboya gachi grilling gachi frying bachi baking gwe kubesimu eri not musanvu mwenda 3 mwenda mukaga baya lero bagaini ya lero ate somero baita twice kya kindergarten junior school tuli wano ku Matters Church katokula na muganziraza oba wali kilomita mu ku share kazi kuba esimu not musanvu bila 526 0 ebifo bigwayo haji tuje mbwavu ngono lebera ddala mbwavu we kuwuliranga Archbishop agamba nti ebyokebeza abaana DNA mu biveeko bwoba wuwo basiwo gwe wayo fees ate no Uganda tugamba nti aba moto center East Africa tukwagala nnyo tugamba nti no tugenda kugulawo era tandiko kola nga bulijjo moto katuzirina ne tukwagaliza omwaka omujjo gw'emirembe ne togenda mwaka mchanga tovuze mu Kia ne tovuze mu Peugeot kona baby okay tukankujukiza mukora if it's about family omugati gobera gumugwa family love omugati guno nongojeko kuba nti muwomo atenga tumaze katale myaka ejigenda mwasa tukajisuka nawo kichetegeza no we've tested the test of time and we are the absolute mugati tukubira kusimu okole ku nsimbi abali kabojja kikajjo kasenge chengera busega ne bitundu ebinanyewo jangu afuke agent wa femigati ne keke kuba kusimu eri note 775 89 awono tu connecting tukole ku nsimbi wagabuwa civil society human rights organization justice for the guy killed in the traffic jam the officer should be brought to book tebana muzula banga the table muve mu kubanginga table nga bikwata kumwe baroya nafe mu banginge kubikwata ku bantu babulijjo omusajja gubaseba mutambwate kamwa bamutam traffic jam wa police akwatiwe nembanya abavubuka mu ngeri obufuzi muvuganye nebyo obufuzi bibere bigezi
ne banya abakyala baagala okuyingira ebyobufuzi nga naye nga abaami baabwe tebakkiriza tebaagala kati awaka waliwo taagovuwo ate ne twenya abasajja abaagala okuyingira lotale nga yene madamu amugamba nti bw'oyingira lotale nange nnyingira omusajja agamba oyingira tubireke tugeza wali mu NBA Golden State Warriors yakubye timu ya San Francisco 10-15 San Antonio 10-17 New York Knicks 10-14 ate nga Minnesota ekubye Dallas 15-9 mu gundi oli bamukubye amasasi mu mukodomi wa Hendrick wa timu ya Real Madrid ate nga Simona Halep avudde mu Australian Open lwabuvune omanyi omusajja aba yakaproposing bino byokugaba kawuta nayabukana n'omuwala bantu baba batambula omulenzi bamubaka akasimu omuwala adduka afuna omulimu obuki akwata omubbi w'akasimu kati bamubuuza lwaki oyawukana n'omuwala gwakafuna nti saagala nnyo okwawukana ate onesite bw'obeera gwe osobola okuwasa omukazi agoba omubbi w'akasimu n'amukwata wagoera omubbi bwatu olwo nze bwennaze nze namalako n'oyo sitamina